bwe mundabiddewo ate ne munjagalirawo olw'embeera ze mwandabamu kuva lwe mwatandika okundaba ku TV neyayenza bassebo ne bannyabo nsiimidde ddala tutambulire wamu nange enkula gye nkuzemu tesaakola ne muzeeyi naye nze siri musajja mwemakuze siri musajja mukumpanya n'oli muka kitawo musonyiwe ataasobola kuzaala mu maka alwanire ebintu musonyiwe nze siina lutalo oyo tujja mukwata mu kimafiya ankulembedde nja kukola ebyange nfune era siina kyendulunkanira nze n'abannamalu nabagamba sigenze kunoonya bintu nze omutonzi ali nange ajja kunkonekitinga ku bantu ajja kunzigulayo nja kukola ebyange ne maneja wuuyo naye musabire mukama amwongeremu obuwangazi ne maneja naye ssebo nkwebaza webale kundeeta nonjija ewaffe nondeeta nondaga ate ba tiktoka banno nonyunga ku mutimbagano nze gwe mbadde simanyiko yadde kama akwongere naawe akuteeremu byonna byeweetaaga naawe wangule kuba nze seeyagaliza nzekka ono alya notamanyi tiktok abadde tagimanyi musajja wattu ono alya nono alya emmere ekolaki tiktok obadde tegimanyi wangi tiktok obadde tegimanyi mula kasodze nja kubiyiga mpolampola balabe bambadde galaxy bambi abekasanda batulabire naye mukyala mukubire nti osize wa manager taloza nti Kampala bakazi bakututte namukubidde ate bwe tumuleetako n'ababuuzaako ani mukyala we toteeka mukyala we mawuli bajja muvuma tomuleeta kati manager musajjawo enkya addayo mu kyalo oba agenda kukoma waawo enkya ekibuga bakyamutambuza enkya mbadde njagadde enkya mutenga kawungeeza ddeyo waka andi muyiseemu eggaali enkya mu kibuga abaagala omulaba kuba mulabeko muyiseemu baba muwadde omutwale endekabe bakoze oli ow'ebirebe naye kabaata omwana yabadde agambye enkya agenda akima ebintu alina omukyala n'omwana anti yabadde agambye addeyo mu kyalo we twatandikidde tusobola n'okolayo mukamera sembera mukamera bawa akapeera ka ddakiika emu obeebaze tojja naakoye bwe mulaba oyo bati yamanyiira bino twagala kujjamu tulosobola okufunira mukawa amazina gakiro bannange entasiima ebulakagiwa nange nsindirongera mikwano gyange buli akutte ekyakutte weebale nsimingi era nkyamuukiridde bongera abaganda ekyo kyemukoze kinkodde essuubi vila sitaddeko balance lindako olindako ogenda kuyimba vila mukama akuwa omukisa abiri galabise agabadde gabulayo tolaba bawaddemu ekyo thank you so much Vila. thank you mama muyite gundi tumuwe sente bano enkya bagende temwafunye enamba ya Derek yeno nno Kabaata TV ye Kabaata TV mukwano gw'abantu mukama waffe Derek wenda wali waddala mwana wagala muzeeyi kubanga akuweera naye ngalabe osoma comment amina kati zinyambe ekindi mu America awandika comment section ali kasokoso bakuliko bankole ki nze neetuma engalabi ndi kipapula sikola rose era oli ngalabi Kabaata Derek oyina namba ye ndi citizen wa America Omvuma oli bwayisi abo bennyini bamuleese wano wedda tuli naye abamuleese mumuyita gye tumuwe sente ze Derek masimu komawo mukama wange ensonga ewedde enkya ani Kapon ogenda kufuna enamba y'omusajja gwe tuleeta obudde bwe bukeera mugende bakuwe smartphone bagikuyigiriza enkozesa yaayo bakuteremu byonna ebyetaagiso ojja biyiga mpolampola n'abagiguze baabo bwe bali awo bongera okugamba tweyanzege buli akutte kyakutte ensimya bwongera neyanza babalekundako omutima ne manager ye bali kuleeta
nange naziyandese ya mangu ne bino nabadde sibisuubira mbambi naye mwebale kundako omutima mwebale kunkumaakuma tukukumye yadde bisirikirwa yakugoba afe weetuli era ensonga lwaki naze gyemwe nabadde ndiyo nga tudde kati ne bazaani bamuza lwaki osibikidde eno gyaba tugende tulabe naye nzija bwe baŋŋumiza ne baŋŋamba gyaba tugende weesiga effe naye njigira kubbo nangamba ogenda tuuka waffe nze nkukonekitinge onyumye n'abantu tulabe so totule eno kunakuwala wekka era nange nempuliriza nenjija nentuuka bwe bali kati kwe kunkonekitinga kummwe munaye nange mbadde sibamanyi naye neyayinza kati otutegedde zadde amiina mwebale okumbeererawo amiina webale kuba nampisa naawe bambi webaze manager okutuuseewo akabaata akutuusiza mu kifo ekituufu mukama wange bambi manager kunyunga ku bantu manager zuukuka akikisa ya mpira neyanze ndibale mumubuziza yasoma anasobola ebya iPhone ajja bitegeera esimu gye bakusondera n'ogisobola manager ajja muyigiriza ajja bitegeera mpola nja kufuna akatabo nti bwe ngenda wano nkola bwe nti okukuba essimu ya WhatsApp bwe nti ojja biyiga gamba manager akugulyewo zi YouTube ezisasula ajja kubikuyigiriza tagitunda oyo Derek Uyaza Derek nakugambye onfollowing kati ntawanya abantu kibanda kiramba akitagitunda oyo asobola ndabikawo omupikwe wangi oli mutawanya ekiri Kampala tukimanyi obwavu bungi kiriza amazima naye ati akiki nam akiki Shamimu yabadde ateesa nti nga ye manager mumukoledde ki manager nti agenda kuza manager alina okudda netuwalanki naye abengo ke mumuwaayo nga ye anti alina manager tujja musondera omukolo ajje agende ti banaye studio bagisasudde kakati kugulira muyimbi lugoye naye manager ayambale twakasuutu alabike bulungi ate ekyo nakyo ebyo byonna biri covered akiki manager tujja mukolako twongerako colors endala kibi waya y'amasannyalaze omuggo gulimu ki ogwo kati tuweemu ku vibe omuggo kiki ddala ebyo bindekere ngalabe yali yakusindisire ono mwana wa ze kuvuma kyolaba sookole balukago oluyimba bako yali azze kuyomba yali azze kuvuma kyolaba kati ansanga mu kuziika kw'amaiso nga nakoledde omusajja kyolaba oluyimba baali baayawukanye yali manager we kati we baayawukanye batandika okwevumira mu nnyimba bwe mala okukubira kyolaba walukagga nsanga nanga sebo mwanvumye kakati ngenda kumulaga nti ate nze nsinga ovuma mu Uganda nangamba studio eri wayitajjangayo nemulagirira najja nasooka atandika ebyo byowulira waliwo abaawulira nti walukagga ayimba biki nayongera naavuma bulungi ndowooza nkyaluyina naye olw'okuvuma kyolaba kakati ekirete kipatiri bbiri eriyo bakoobo oli gino ne bakoobo bwewakyusaamu tumanyi kati olwo ne mugamba naye walukagga gwe kyogamba okyali mu myaka naawe egivuma abantu batalina kye bamanyi kuba nange gwovuma namulabira no mu studio simuwulirangako bantu bonna ne Abitex n'agamba ekyo tekisoboka tosobola kuddira kutta luyimba lukulu bwe luti olina n'ekigambo ekikulu abantu bakoowu ensi yeetaaga omuntu asobola okuyimba oluyimba olukulu bwe tutyo tugenda nga tukola ki nga tumukansolinga twasigazaako introduction ye yekka ku luyimba lwe introduction yokka eno waliwo abaawulira nti walukagga ayimba nabo ne bajja enyanjula yokka eyo ebisigadde byonna nerudda mu ggwanga waliwo abagambye nti lwaki toyina mizidde emwesi lwaki tosirikira byama ekyo si kyama era naye tayinza kunyiiga naye akyogera kati ennyimba ozikolera sente mmeka ennyimba kati ennaku zino oluusi tusinziira okutunula omuntu lwaki tukolera oluyimba kuba ne bwojja ne miliyoni 2 tusobola okugoba kale lwaki tukolera oluyimba kubanze sikyakola mbu nkola linnya sikyakola hit kati ntunulira nnyo lwaki nkukolera kati omusajja ono
ne bwaleeta emitwalo 5 tusobola omukolera. Kubanga ensonga bbiri bwe namugamba aleete ssente ze tujjako abayimbi bali tuyinza omulemesa oba ne tumwetamya. Omuntu ssente zisobola okulemesa omuntu okuyingira mu industry ya music. Ekyokubiri oyo music we gwayimba mukozesa system tugiyita ya analog oba manyi sound modules. Kabata oyinza okuba manyi sound modules twazi kubisanga ku Dream Studio ukasiwukira. Kati sound modules ezo oluyimba lubanga ng'oluli live era bw'owulira ennyimba zinakubira Pastor Yiga waliwo oluyimba lwe bayita ekibaati ne bakoowu oluwuliranga lwe bali mu kukuba kusaawe eyo nga giteesikaaba n'oluyimba lwa nnyimba za sekandi kati mba nina mukubisa system eyo baya sente nnyingi nnyo naye tetuyinza musaba zisukka mitwalo 5 kubanga n'abamusondera nakawulirako wa mitwalo 3 yekka. Ayinawo. Kale nze kyembadde nsaba tukwatire awo ezinaasigala we banaaba musondedde nnyingi zimuyambeko ate mu kwongerayo kuba waba wakyaliyo ebirala. Kale ate wamala okukola oluyimba ate vidiyo. Kakati ffe kye tukola nga DMS tumukwatirayo vidiyo ey'omu studio nga ali mu kuyimba ebyo byonna naye tugikozesa for promotion n'abazungu bakikola ebeera studio session video kati eyo eyamba okupromotinga n'okuddusa buli wamu. Ekyokubiri ne tumuteerayo obulango nti omusajja ono afulumiza oluyimba kati being nti alinayo ne hint ey'okuba nti mutabani wa Kafeero abantu bajja kukyanguwa ate alinayo ne Kabaata kuba bwe nali nkolera Maureen twalina Mukunja kati kyatwanguyira nnyo alubamu ya Maureen eyo ogipika ggulu wadde yaliko abalwanyisa bangi kati tugwale nti Mukunja wa Maureen ye Kabaata wa musajja ono. Uli producer we uli emabega promoter we anti bwe tunamala oddufulumya ajja kujja wano naawe omwongereremu ekikopo. Kati video yaddala yammeka yo ng'etali ya studio? Video etali ya studio tugijajinga osinzira ku luyimba eyinza okuva ku $1.5 paka ku bungi bwonna eyinza ontuuka ku $5,000,000 kisinziira ebintu bingi naye omuntu amala kukola luyimba ne tuwulira oyinza okwesanga oluyimba lwo lwokoze video ekitone ennyo ng'ejja tutwala $4,000,000. Kale kitegeeza ze tubadde tumusondera simanyi akakadde ka video kayinza obutamala. Akakadde tekakwata video akakadde kapangisa kamera egenda okukwata video. Kamera ebeera ya $1,000,000. Kamera yokka kati kisinziira oluyimba bwe luli. Tunakozesa jibu tunakozesa drone naye oluyimba lwe lutuuma lwe lukutuuma ddwo nga ddwo. Kati asooka akwate audio. Ayina sooka n'akola audio. Kati ku audio ng'awedde embalirira ya video awo ne tusooka tugiteeka ku mmeeza. Yesebo. Kati bino bye tubadde tugamba wano simanyi tugenda musondera akakadde ate simeka video simanyi za audio 5 tubadde twerimba. Okusonda era kusigala kusonda. Lwakuba sijjukira kukuwulirako ng'owasa. Naye abantu bakusondera zonna ze basobodde okusonda ate naawe kuba naye si mulema. Ne wakyalo just yakagiye Kampala. Naye kati naye mujja kusikongerako. Omwami bamusondere ssente. Tujja kumufunira director amukolere video ku $1.5 oba 2. Tujja kumufunira. Soka tumufunire eza studio agenda akole audio eza production then video nze ngenda kuconnectinga ku director omugojjo Obawa amukolere video ku affordable price. Mwebale nnyabo. Waliwo agambe wabula bagiwe ensambya akola video. Abantu gawano.
ne Simba uyaze Simba Simba yagambye agala kuwa kuno omwana ssente ajazimuwe tugattegatteyo na tubasiibule tudde ku kiddako oluba kwataganire DMS wuuno tumanyi bagendayo ddi Atenga Simba abadde atusuubiza agenda kulinnya gye tumuwerekereko omwana oyo mu studio. Omusajja wuuno waali DMS waali tumanyi agendayo ddi ewuwe. Anti kati sente zimala okufunika bwe zifunika then DMS atuwe program eya studio. Omulenzi yavudde mu kyalo yazze Kampala kukola. Already kati eziriwo zimala zimala okwata audio tulinawo miliyoni 1.3 mu mekamo ewe 5. Kati DMS tuwe program eya studio. Okay. Kati enkola yo ssebo nga twogerere wano ku nsonga eyo. Mukulu Jesus. Si Jesus yogera amanya go bajja kugazaako erinnya lya Yesu gwe ssebo. Agambye nze Kaponi. Ye Kaponi. Kaponi. Ye Kaponi. Kaponi. Kale ssebo kyonna nja kumala nditegeere bulungi. Njagala kumanya osinziira wa mu Kampala? Bamuddiremuko. Tewali buzibu kati gw'oli naye. Omusajja yabeera eri Kasando eyita Mityana ne weeyongerayo. Gye namugje. Kati ssaawa zino tuli wano Namboole. Kati muli Namboole wakyabeerako ennaku zino. Tubaye twagala tukigattirawo kuba twafunye wano kati wetusasula kuba nange eri wansi navuddeyo. Kati tulina option bbiri mukulu Kaponi. Option esooka fenga DMS tusobola okufunira accommodation era tukikola eri abantu abava ewala ne tukuwa bulungi nnyo obuliri kwogenda osula nga buyonjo nnyo nga bupya ne weebaka ne tukola ennyimba zo paka lwe ziggwa n'osooka otambula n'ogenda. Oba ng'oyagala kuvanga eyo Namboole tetukirinaako obuzibu kubanga era olugendo si luwamba okujja wano. Kakati olunaku lwenja okukuwamba ngenda kukuwa evening time ku Monday. DMS twagala tusooka otukoleyo oluyimba lumu. Ajja kuwa selection ye y'ennyimba then oselectingemu oluyimba lumu. Tutandike n'olwo otunalaba nga industry emusiimye. Then tujja kudda tulaba ate ekigenda okuddako naye musooke mulondemu oluyimba lumu tulukole production directing tukole video yaalwo tulabe bwe lunaabe olugendo tuwa ekyokukola. Tweyanziza nnyabo ekyo kikulu nnyo. Kirimu bingi kirimu okumanya nti ddala musajja waffe asobola ate kirimu okumanya nti ddala industry esobola enaamusiima. Yes. Ekyo kati tugenda ssebo kikola ku Monday ssaawa 9 obudde ogenda kwaba evening ez'okumakya zonna ziri covered paka ku Thursday. Wabula ssaawa 9 kinkolera kubanga lwakuba sinnamanya ogenda kubanga osula oba ng'oddayo e Namboole. Manager watubuulira oba kati oli ye manager we. Nze mbadde ndaba kati mubadde mugambye bamusobola omusuza. Yes sir. Mujja mugamba nti ajja musuza mumulekere mumusuulire. Manager toka ku muyimbi ye mutuleetedde wano beera n'omuyimbi wo. Ojja musuulira DMS mwe mwekweka. Ye